Abavuzi ba tipa n'abatunda emichomo ku Road Toll Lukaya okutuuka ku final z'empaka za Kalungu Christmas Cup bamaze kufuna buwanguzi mu mipiira egyazanyiddwa ku semi-final olunaku lw'eggulo ku kiseera kya poliisi Lukaya. Abatipa okutuuka ku buwanguzi bamaze kumega Kamungu mu penalty ku ggoolo 6-5 oluvannyuma lw'eddakiika 9 okuggwako nga buli ludda lubala ggoolo 2. Ate bo abatunzi b'emichomo ku Road Toll Lukaya bameze Mustard Seed ku ggoolo 1 ku bwereere. Final za kuzanyibwa Christmas ku Sunday eno ng'omuwanguzi wakusitukira mu Sedumente ekikopo wamu n'ensimbi enkalu. Ate wano mu Kampala aba Uganda Youth Football nga bayambibwako abazungu okuva e Bungereza batandise kaefubeewo okutumbula ebitone ebyaba musaayi muto abali wansi w'emyaka 17 mu kukyanga akapiira. Bakutandika n'empaka ze batumye Intercity Youth Football Tournament nga zakutandika ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja ogwa January mu Division 5 ezikola Kampala. Nenga twetaaga okufunayo abantu abatukwatako nga basponsor kulanga ekyo ekirooto kituukirira kubanga invitation tuzina ne twetaaga obuyambi bw'abantu ab'enjawulo. Nenga omanyi nti omupiira yemu ku business omutuusa okuinvestinga mu ssente n'ozijjamu. So tuli wano nga tulowooza nti tufunayo abantu batukwatirako kwafe ekirooto kyaffe kisobola okutuukira nga lwa batukwatiddeko. Oluvannyuma bakusunsulamu abazannyi abanaakola ttiimu enaazannya ne ttiimu endala ezinava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu mpaka ezituumiddwa National Championship nga zaakubeera mu kiseera ky'amakomera e Luzira.